Ekisookera ddala ekyanyamba ekalangala nti nze namuli ku kamera kuba batandika okukwata abantu we bati nga ndaba era kamera yange nga kweri ekola naye ng'etambulira ku pulezidenti wadda wenkola ki wenzira wano batandika okudduka sumama mpulire mundu zikookinga ne mmanyi okufa ku munze sibankwata atisti kabalinkuba enfe ne ngamba nkoze ntya ne ntuulawo paka ssaawa 3 ez'ekiro naye ne wentudde musajja naye simwesiga ayina esepiki za bbulaaka afumbira ne ngamba olwali wa musezi awo omusajja amaze okyusa kapiki akomawo ngamba nfudde aze kuntemako nsiiwo ne nga nze sigenda kwebaka mu kkomera kuba obulamu bwange mbadde siibakangako mu kkomera ne nga sigenda kwebaka mu siiro kangende wali afaani nanga akali nagenda mu kabanda empewo yanfuuwa ekiro kirambagana amaguma ne mpulira nga sikyasobola kwegolola nenkankana nti amannyo obudde bwakya ku makya ne neeyanikako mu kasana okumala ndowooza essaawa namba olw'ekidyeri tekinnajja ali mu kkubo yange lyonna nsonga zaalu bya parish by the way yali wadde yeeyerula bukyali ali mu kkubo lyange guno tegugenda kuggwa ku nsonga zeeru bya parish yali wadde yeeyerula bukyali kubanga spiritually nzija economically nzija academically nzija kyesijja kugiramu nti masasi oba kusiba naye masasi kale ensonga zonna nzija. Okay, so no ensonga eyo, that is the Uganda Ronald. Kumanga tukyali kwa told the story, mugenyi Ronald. Esasage yali ekalangala. Kibooko, tiyagasi, okutulugunyizibwa, kwegamba buli kimu kyaliwo. Kalangalo giwono otya. Kalangala eyo era we nkugambira nti kiba kisa kya Katonda. Katonda kye yakutegekera era naawe kyojja okubeeramu era kiba kijja kutuukirira. Koze kalangala tugenda otuuka ekalangala shafu bamaze omukuba essasi sente za tumuziise tugenze ekalangala olunze ndi ku kamera ekisookera ddala ekyanyamba ekalangala nti nze namuli ku kamera kuba batandika okukwata abantu we bati nga ndaba era kamera yange nga kweri ekola naye ng'etambulira ku pulezidenti wadda wenkola ki wenzira munnange nga bakwata buli omu nga bakuba basooka kukwata buli omu President Kyagulanyi gwe basembayo okukwata bakwata buli omu President Kyagulanyi gwe basembayo okukwata kati baba bamutwala we bati n'akyuka n'angamba mugenyi weeyiye ekigambo ekyo nkijjukira bulungi yangamba mugenyi weeyiye kuba ekigendererwa kye noza tebaayagala kusooka kukwata kamera ye muliko nga kijjo bakulabika bubi oba baayagala basembeyo bakwate nze nga bamaze yo okumutwala bwangamba nti weeyiye nanoonya opposite twali tuyimire wali akakuba akakkirira mu binazi nagamba wano we nina okweyiza kuba yangamba ekigambo ekyo namanya gimunye wali kuwona nenzikirira akakuba ako kaali kuguma omukono gwa left muzanyiwa okuseka ak'ebinazi nenzikirireyo nakaddukira neddakiika nga 10 okakkirireyo wansi nga tomanyi gy'olaga ne wano batandika okudduka sumama mpulire mundu zikookinga ne mmanyi okufa ku munze sibankwata atisti kabalinkuba enfe nga nziruka kyekyandi mu mutwe kubajjukya tuziisaani senteza kasiri ali mu ddwaliro obwongo bwekyaye twali twekyaya otugubye neŋŋamba okufa nawulire mundu nga 2 nga zikookinga kwara sumama nenzikirireyo mu binazi kyenakola essimu kuba by then twabiranga n'essimu nga 4 ne power bank nga 4 obuzito nabwejjako nembusuula we nali mbusudde essimu gye nali nkutte ekola kamera ekola live gye nasigaza era live esinga page ezo tebazihakinga waali girabye kuba essimu yakulaga nga nziruka ngeraga ebisipo nenziruka kati mu kudduka eyo nasanga yakayumba nga mulimu omusajja kayumba baali bakazimba ettaka naye nga waggulu baba akaseresa tete oba olimanyi essubi nentuuka eyo nga mpeekeera nambuuza kiki ne munyumiza ekyo nanga nange beddeeyo mbiwulira amasasi nga wulya nayagadde dde okwambuka okgenda mu katale naye nnemereddwa nangamba obawonye otya ne mugamba nziruse nangamba tuulaawo naye nga ntuddewo siina gye nzira eri ndaba binazi akayumba yali yakazimba mu binazi wakati ne ngamba nkoze ntya ne ntuulaawo paka ssaawa 3 ez'ekiro
naye newe ntudde musajja naye simwesiga ayina esepiki za bbulaaka afumbira ne ngamba obaali wa musezi ne mugamba kaŋŋende nangamba olagawa ne mugamba Dirago olaba sepiki ziri awo yali afumbirawo bbali w'akayumba ke waliwo esepiki za bbulaaka ozimanyi esepiki z'omukyalo ezakuba yalidde ku sowaani z'ebbumba oba yali alidde kyamina eza plasitiiki ne plasitiiki yali green sowaani za green zijjukira akayumba kali awo aliyo yekka naye nga simwesiga naye ndooza yali kuba n'abalabirira ebinaze eyo nga gye yakateeka ne mugamba kaŋŋende nangamba oddawa ne mugamba nja kutuuka nentambula nenvaayo ngoloza ayinza okulya ekiro mulisa simu kati esimu yange esigaddeko 15% naye nga nzija mulisa bwe kuba 15% eba teyakatooki naye layiti eno bw'ogyongeza esimu oba osobola olaba akakubo bw'oyise nentuuka ku kkubo bwe baatukwatira naye nga ntuukawo mu kutya wakati mu kwewaawo ate singa ngamba oli okundya kanzije bankwate bakole ki bansibe oba bankuba ekyazi nentuukaawo nasanga emmotoka zonna weeziri eya pulezidenti mu kkubo we bagitaddewo eri zino ez'ababaka abalala be bakutte zidroni weeziri naye nga tewali musirikale yadde n'ogu n'omu nga bagenze nentambula nga nzira gye twavudde nga natambulako no distance nnene kuba ndowooza okuva bwe baatukwatira paka ewali ekidyeri waliwo kilomita eziwera 2 munnange mba ntambula wakati n'ensanga akapiki kameeti oba obujjukiro obw'eddula omusajja ngadda ku kidyeri ne muyimiriza n'agaana oyimirira naye ndowooza bambi bw'atuuka eri nga yankubyemu ettaala ndowooza yategeera saayina ki n'akyusa kameeti bwe yakakyusa awo nonna ndi mukutya awo omusajja amaze okukyusa kapiki akomawo ngamba nfudde ndowooza azze kuntemako nsiiwo n'akyuka n'akomawo n'ambuuza kiki ne mugamba nsaba kunsuulako ku kidyeri ewa paakinga ekidyeri nafunye obuzibu nangamba naye situuka naye ngenda kumpi nawo ne mugamba ntwalawo n'osuulawo n'ansuula olwozisaawa 4 zigenda mu 4 kitundu n'anteekako mukunteekako n'ambuuza ogenda kunsasula mmeka ne mubuulira amazima nga asiina yadde 10 naye embeera bweti nebaddewo bedda neekwese mu nsiko nangamba banno bonna babakutte babatutte naffe tupulanika kujjayo baffe bakuno ku kitundu be batutte enkya ne mugamba nyamba n'anvuga kati mu kumunyumiza eyo emboozi bambi yakwatibwako n'anvuga paka ku kidyeri tutuuka wa parking ekidyeri waliwo ka police post nga wakalu wona wasirifu akapiki kanteekaawo abasirikale abali bakoze ekiro kwa ka police post bandaba bangamba buzibu ki ngera nina okgenda gye bali kuba twaliwo nze nabo ngamba nnyonnyola nga kwaliko omusajja nga ngamba munaffe abasirikale be baleese eno tetubamanyi bazze buzi bakutte abantu naye nga kirungi owonye ne mugamba afandika nebakeko wano nga njaga kwebaka wano ku foomu yeesooka wani wabeera oba yabanga receptionist awo nangamba nina option 2 zenyinza okuwa okwebaka munda mu sseero ku makya tukutogende oba ogende mu kabanda kali waliwo akabanda k'abasiika ndowooza ekikomando nenga nze sigenda kwebaka mu kkomera ko obulamu bwange mbadde seebakangako mu kkomera nenga sigenda kwebaka mu sseero kangende wali afandi nanga akali nagenda mu kabanda empewo yanfuuwa ekiro kirambagana amaguma nempulira nga sikyasobola kwegolola nenkankana nti amannyo obudde bwakya ku makya neneeyanikako mu kasana okumala ndowooza essaawa namba olwo ekidyeri tekinnajja mba ndaawo nga kize nekikuba eŋŋomba abantu ne batandika okulinnya neninya nze ngambala kimu kuva Kalangala munnange bwe nava e Kalangala tumaze ova ku kidyeri kinsudde eno ebbali njagala kutuuka Kako kubajjukira okuva e Kalangala Kako Kako second Kako ennyini awo nti okyamira awo okugenda e Kalangala ku kyekkako kati nga nze njagala kutuuka ekyo ekyekkako ekyo ntuuke ngende wa nzire e Kampala naye siina yadde 10 n'eki nengamba ayizuuka se ekidyeri kintadde wano kanjira ntambula nentambula eyo gye nasangira abasajja abasimba emiti gy'amasannyalaze ekyokukola nga sikyalina nina kuyimiriza buli ekiriwo oba neeyozeeko emmotoka ky'amasannyalaze ne bandeetako baali bagenda Masaka City mu kibuga ne bandekaawo ekkako nembeerawo olwo nobukedde tugenda mu ssaawa ndowooza 5-6 nembeera ku stage awo nembeera ku stage kati waliwo munnabyabufuzi omu twali naye Kalangala naye oba ye yawona atya aba ava Masaka eyadde eno ndowooza naye yadduka bambi kipayopayo n'awona
adde eno n'asanga kubajjukira nali ku kamera olwo naakajjako ndi mupya n'andaba n'andeetako paka Busega awo n'etambula pakaka bwetyo bwe mpona Kalangala. Untold story ne mugenyi Ronald akyatwade ku mboozi nti Kalangala giwona atya bannaffe betwala kwatugamba bo baabayisa bubi nnyo naye ate neyo story naye ate nayo nkambwe nnyo olwo amasimu pa banka byonna byasigala mu wasuula eyo eri press jacket mwe twateekanga ng'oteeka eno amasimu abiri nti eno bweggwako omuliro connectinga ndala pa banka nga ninanga 3 eno akasente kange kabeeranga muno mu busawo bwa press jacket mwabeeranga akasente kati mukudduka okuwona nalina kujjako press jacket byonna nembisuulaawo nenziruka mwetyo bwempona mana pona sonyiwa tulina abaagala okutuba leta jacket ya zijabaga akutegeeza eno webayo press jacket era nga bwetuwe muno mwe nali nteekanga akasente kange ne muno nga temuli akaba ayoza yakajjemu kati yatekanga akasente kati nga muzine ensawe endala mwe mubeera zi power banka mubeera amasimu mwe mubeera zi cable kati eno yali ya flash yo teyaliyo yali ya Ghetto TV mukudduka neyambula bweyambuzi bwetyo neteekako kakokola tondeka nnyo abatwala amasimu bafuna. Alright, that's the Buganda Ronald Untold story ku life ye but byabadde ayitamuko kakati juga tuli mu series nze zetaaga abana Uganda abakola n'abatuliza who what and why beda nawuliddeko agataliko nfuufu kakyaliyo gakyaliyo nawudde bagamba nti lubya ekwesunze era nategedde dokita otosobola kuyita sasa okutayitawo lubya emwesunze as Lord Kansala nategedde otosobola butakayisa bana tugera kwogera ku bya mirimu gyenkola nedda njagira n'abakulaba bakulabire mu kiri ekifo bagambe kati zinebuuza mu kaseera kano abaidwa kugamba nawe esimbeko tobadde na intention yonna ebbanga lyonna ey'okwesimbako ekyo tekyogera bwotyo kakati kakubulire dokita nze sokera ddala family gyenvaamu ya bannabyabufuzi nkubulidde jjajja wange John Sebana Kizito yaliko meya wa Kampala yaliko president wa DP yaliko omubaka wa Said Makindi Kisaabagabo waliyo banyeeko kati essaawa zino Nyeeko Derek kuba twali bato by then eyo family gyenvaamu ya byabufuzi wenyingira odi Kampala mu Olevo odi Kampala SS nali head boy bwenva ko odi Kampala SS nenyingi wenva mu Olevo nengenda mu HSC nefuka head prefect kuba twabiranga ne head prefect yo yabiranga wa HSC head boy ngabira wachi wa Olevo ebyo byobufuzi byenyingidde mu ebyo byobufuzi ze byagala nnyo so era doza n'ekimu ku kyansikiriza okujja okukola nga munnamawulire w'eni UP oba wa People Power nti nayinamu n'omusaayi ogwo background ogw'ebyobufuzi era okulonda okuwedde tetwesimbawo ekigenda kyaffe kyali kyakukyusa ggwanga wabula ne tuleka abalina obusobozi beesimbewo basobole otukiikirira obulungi nga naffe eno wetukutte gye tukutte era ne tukireka naye okulonda bwe kuggwa era nabagamba nga nja kujjawo nawe n'abanzize nja kujja nina okuweereza ku bantu bange ng'era mbyogera abantu bangi banjulira ali omukwano gwange Waswa Semanda kansala w'Ekawale yanjulira waliwo mukwano gwange bamuyita Mr. Nakulabye kansala mu Nakulabye omwanjulira nina mukwano gwange bamuyita Honorable Kizaki Lord Kansala walibya parish era gwe ngenda okuddira mu bigere kuba yavaawo agenda side ze yebukoto ewakagabo anjulira era naye namugamba nzija nja kwesimbawo nawe n'aba neesimbyewo teyatidde okutyaki nti kuba nti ojja nakivaamu yali yakivaamu dda nga yalangirira agenda kubwe mupi eyebukoto ewakagabo nga yalangirira so nzize okwesimba mu kifo nga incumbent waawo taliiwo
nga yalangirira dda nti agenda kweyongerayo. Basabo ne banyabo ebyobufuzi bino bwe twaleka abantu abasinga obungi ne beesimbawo, twalowooza oba twakiteeka mu bwongo nti bagenda kukola ebyo bye tusuubira okukola oba omukulembeze bye yabasuubiramu okukola. Bangi obuweereza babutuukiriza, njagala okubeebaza. Bangi ebyokuweereza babivaako, ekisookera ddala. Pulezidenti ebiseera ebisinga wabadde ayogera abadde agamba buli alina obusobozi akole kyasobola okukola, yeesimbewo tuweereze abantu baffe. Nze mu Lubya Parish nzize kubuweereza, nzize kuweereza ku bantu. Era bangi baatidde nnyo nti ate bw'onajja mu politics n'oyingira ebyobufuzi ate ne weesimbawo ebitiibwa bigenda kulinnya nga tokyasobola kubeera ku mmotoka ya pulezidenti kukavalinga mawulire. Kyo si bwe kiri. Linda kankusake ekirimu. By the way, obadde okimanyi nti communities balina mentality nti omuntu wa kamera aba very cheap. Ate ne mwerabira nti okimanyi nti kamera weetali n'omukulembeze kika yenna tasobola kubaawo. Kati kamera naawe ani asinga amaanyi? Nze mba nsinga. Oba ogenda kwolina fuyiza boti batamanyi. Munnange kamera y'amaanyi nnyo, era njagala okubategeeza mikwano gyange bannalubya nti obuweereza bwange ku Ghetto TV, obuweereza bwange eri omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bujja kugenda mu maaso. Y'ensonga nze temundabangako mu masuuti ab'amakooti bye bakoze mu birabye. Ngenda sigala nkola omulimu gwange ogw'okuweereza pulezidenti wange, ate era ngenda kusigala nkiikirira abantu bange ab'omu Lubya Parish ku KCCA, era nga nabo mbaweereza bulungi. Sebo zino ensonga za Lubya Parish gwazireese kanzi nnyonnyole bulungi. Abantu b'e Lubya nzize okubaweereza. Nakulira mu Lubya Parish, era mwensomedde, mwenkaddiidde era mwensula. So Lubya ngitegeera abantu b'ekinoonya Bukuluugi, Namuŋoona 1, Namuŋoona 2, abantu b'oku Munaku, abantu b'oku Luyinja, abantu b'oku Mapeera, abantu b'Ebisazi, nzize kubaweereza. Ente twazirundiranga mu Kigobe nga National Housing tennazimbayo nga wakyaliyo na bisiko, twavubangayo obwennyanja. Kwegamba nzize mu kitundu kyentegeera kyemmanyi. Ate nzize kuweereza kubanga ensonga za pulezidenti zayogerako ez'obuweereza ezammwe abakozi, ezammwe abalonzi okuba babboosi nzitegeera bulungi. Ensonga ekyasinze okuba embi Dokita n'okulemesa abantu okukola kye balina kukola, olw'okuba walayira ofuna kasaala oluusi olina n'emmotoka n'olowooza nti ate abaakulonda gwe bboosi waabwe. Era ekyo omukulembeze akivumirira nnyo. N'olw'ensonga nze nzize okukola ebyo pulezidenti kuba mbimanyi byasiiba ayogerako ekiro n'emisana. Mbiwulira ng'abyogerako ebimulumya omutwe. Abakulembeze ababaddeyo be yasindika bye batakoze n'owulira nga bimuluma omutwe. Kati ffe ababimanyi, ababiwulira, ababitegeera, katujje mu buyinza, tujje tuweereze abantu baffe, kubanga tetugenda kuweereza nga Kyagulanyi mukulembeze, tugenda kumumenyerawa. Ngenda kuba Lord Kansala nga pulezidenti wange ye Kyagulanyi Ssentamu nga yali mu bukulembeze. Ng'ate ensonga tuzitegeera. So n'olw'ensonga eyo tuzze kuweereza. Bannayuganda tuzze kuweereza. Bannalubya tuzze kuweereza. Ensonga mukulembeze z'amanyi tuzimanyi, z'ayagala mu abantu ba wansi ba boosi baffe. Tuzituuseeko tuzimanyi, ze mbadde nziwulira ebiseera byonna. Buli we mbadde muliraana nga mpulira obulumi bw'alina eri abo abakulembeze abalondebwa bye batakoze. Era kati byonna bindi mu mutwe banaye nzize mbituuse. Ate nzize nammwe nsobole omuleetanga butereevu ku Lubya nga muganze munnamawulirewo. Abantu baffe ab'Elubya baagala kukulabako ensonga tuzirope butereevu, alagire nga bulagizi nti mugenyi kooli eyo ku Lubya nti gwokiikirira abantu beeyo. Munaku bateekemu ebitaala. Ku Luyinja ababbi tugenda bakendeeza. Bukuluugi twongereyo security amataala. Kasasiro tube nga tumukolako. Enzizi tube nga tuzikolako. Okitegeera kubanga mu Lubya Parish tulina obuzibu bumu bw'amazzi. Amazzi we gabula mu Lubya Parish tulina genda mu Kasubi Parish. Kati Kasubi Parish erina oluzzi lumu olw'amaanyi baluyita Bawalakata.
ebbawala kata awo ng'okkirira kati kitegeeza obulumi bugenda kuba bw'amaanyi nnyo naye ate tugenda kubumalawo singa tuba tufunye omuntu omutuufu ategeera nti abalonzi be babboosi baabwe. Alright. Buganda Ronald Mugenyi kulubya. Kale so n'olwensonga beda temuloza tinali ku campaign no nze mbuuzizza nawuliddeko nalabyeko ka post mu page post etambula nengamba munnange bwe nkukyazaako bwenti bebaba nga tukubulira why this at this particular moment ekito kiriwe twagala abakulembeze olowooza lwaki oze mu kaseera kano ndowooza buli kintu kibaako akaseera kaakyo naalibadde najja dda naye obuweereza bubadde bungi ate era n'abantu ababadde baweereza babaddewo okitegeera kati akaseera bwe kaba katuuse nzije empeereze mu gavumenti nga Kyagulanyi ye pulezidenti musango ki nze nzize mu kaseera akatuufu Kyagulanyi wagenda okulahirira nsobola okufuna obuweereza obulungi eri abantu bange nga ntapinga ewatuufu nga tewaliwo middleman awo nga nze ntapinga direct eri nendeetera abantu bange mulubya tetuyinaamu health center yonna naye ate nga yeetaagisa okitegeera so ensonga za lubya nzimanyi bulungi nnyo bwekuba kugenda ku lusozi kusamirira olusozi lwe bayita lubya manyiwo wekuba kugenda ate lubya ebintu bya Buganda ebisingamu ebiri lubya parish ekitegeera nkitegedde olwaleero ekibuga ekyasooka okuba mu Buganda ekibuga kya Buganda ekyasooka bakiyita munaku yeegulidde kiri awo ku munaku awo mumanyiwo ku King Power ekibuga ekyasooka mu Buganda King Power King nakampayiseko omukulu waffe genda maaso wewa so bye ate lubya ne bana abagigasse ku Kasubi parish abo bamulirwana bonna nja basobola nja kusobolawo okuweereza kuba electoral commission ina demarcation zeyagala okukola okugatta parishes ezimu n'ekyo kyangu tujja kikwasaganya bo ne benakola kye basobola kyonna tujja kukikola kubanga ekibagattisa electoral commission kyekola okugatta noza kukendeza ku babaka ba council bwe yabayi basobola okukendeza ku musolo nate singa babadde benyalemu nga bebefuga Buganda wano bebefuga lubya parish bali badde bongera na kusala mu busazi kozi lubya parish ina abalonzi electoral commission beyagala ne bayita namu so teri nsonga lwaki ogigatta Kasubi so n'olwensonga eyo tuyanza tuyanzeege Buganda Ronald mu kaseera kano please kindly 226 mumulabiranga ddala ng'ali ku National Unity Platform member representative ku lubya council and thereafter tuchali ku Untold Story tubagambye nti tuli mu series and tuli mu series A series B etuuka next week mundajira wicheja nenga onaku lero nsaba mutukirize tugenda koma wano unakasalamu alright ngawe tubagambye tuli ku Untold Story ne Buganda Ronald Mugenyi ne program eri mu series nenge katinze ekikuto mbabiro mukasala kano kiri kigamba nti campaigns zitandise oba zigenda kutandika ate kweziri naye Mugenyi ekituufu kirindi kirizagane banga etubedde wano fenna okyakwafuna sponsor esente zigenda okufacilitatinga elections ogenda kuzijjawo ate n'ekyokubiri kyabeka National Platform ekusasula sente nyingi kati yateze ebigambo eki sente zige kati soke twebuuze how you being paid oba bakusasula batya offset ozifuna otya kuba tosobola kuvaayo eyo n'ogamba ngenda kwesimba nga tolina mukaja nze mbadde ndowooza omukulembeze akuteekamuko omudidi bwe ndowooza si bigambo bye bigambo byange genda maaso bakusasula batya we bagenda ne basaba ebikwata ku NUP expenditure yaabyo gye buvuddeko olinayo walaba erinnya lyange mu bakozi nti nfuna omusaala nakyo kibuuzo saakulaba ssebo tewali wali linnya lyange kyekiri kye nagambyeko emabega nti fe okujja okwegatta ku People Power NUP twalina ensonga zaffe zitali za ssente zitali za byanfuna nkugambye bangoba ku mulimu mu Vision Group gwe nali nsufunako akasente nini nzikiriza nti kangende olw'ensonga nina ensonga zange ezandite ensonga zankyukakyuka ensonga za kubeera mu ggwanga lyaffe so tegwali musaala
NUP mbeerayo era nkola omulimu gw'amawulire nga bundaba ngukola naye siri ku musaala kuba saagenda nga njagala musaala. Okay. Nate siyinza kubeerawo nga nina kye neetaaga ne batakimpa. Okitegeera? Siyinza kubaawo nga neetaaga kasente nti rent agaanyi nga tokafuna nwazizza omwana ne batakampa. Ate ekyo ng'okijjeeko ne bannayuganda gye bali nakuge bannayuganda bangi abali mu kulwana ensi yaabwe ekyuke mu ngeri y'enjawulo. Gye bali akubira kasimu n'agamba naye yitako wano okimenye ebiri. Otuwe kukiri omuceeri. Yitako wano okole ofuneyo 5 mwebale emirimu. So abo nabo gye bali. Ombuze ekya ssente za campaign ngenda kukijjawa. Awo njagala ddala awo. So waba okubawo nnyo. Essente za campaign zigenda kuvaawa. Bannayuganda nga baagala akasente muno nga yeesimbyewo. Ekyo okimbuuza mpisa n'omutuuyanamuko naye njagala okubulira ensonga ekyasinza okuba enzibu wano mu ggwanga lyattu Uganda ye munnabyabufuzi yeesimbyewo okusooka okuŋŋaanya ssente mu nsawo n'aziteekamu. Bw'amala oziteeka mu nsawo ye najja n'aziteeka mu balonzi. Which means bw'anaatuuka mu buyinza ssente z'alina okusooka aziggyeyo. Bebo bogenda okusanga eggaluga nga ba NUP babayise eggaluga bagende kubaasuubirayo obukadde 5 oba 10. Naye nga lwaki agenza obukimayo kubanga we yali ajja mu campaign mu abalonzi yabateekamu. Kati alina okugenda akuŋŋaanya ssente za Museveni eggaluga bamuyite bamugambe erya mu Bobi Wine olukwalu lyemu kubanga ayagala kuzzaawo ssente ze yateekamu. Okay. Alright, ssente zeetaagibwa mu campaign. Olina otambuza abantu, olina otimba ebipande, olina obikubisa, olina okuteekawo ku t-shirt kati mu digido gwa t-shirt, olina naawe okuyitayo kuba mulimu ebbaala gyojjo ogenda mu ssaba akalulu wallahi ng'olina obbalekamu mini. Ng'olina obbalekamu mini ya walagi. Kitegeeza ogumu ekitundu gulina okukola ki? Okubako ku kido. Okusigala awo gulina okubeerawo. Nenze kye mmanyi Buganda nina emikwano. Wallahi nina emikwano. Nina emikwano mu ggwanga Uganda. Aho ze bwentira okwesimba. Nina emikwano wabweru w'eggwanga bajja binkolera. So n'olwensonga eyo mwena those are willing to stand with Mugenyi Ronald, please kindly stand with him. They will do. Kumbeera kugamba ku race gye tugendako. Nze gwe ngenda okwesimbako njagala asooka afe. Ate wo tebibaddemu okulwasa abeerewo. So bannayuganda naddala bannalubya parish nzize. Era manyi buli kimu kijja kuggwa, si buli kimu kijjwa na ssente n'okunnyonnyola n'okwogera n'abantu. N'obuweereza ne determinations kiba kikulu nnyo kuba obuweereza bwe businga naye nga tuzze tetuli bagagga nnyo ate tuzze tetwagala ssente nnyo. Tuzze kuweereza nange njagala mpeerezeko ku bantu bange. Okay. N'olwensonga eyo twenzeege mwena betwambudde munakukola twatandise. Tuli mu series A, series 2 bwe bityo betugenda kusenga tutambula nga wetukomawo that is next week if all goes well tugenda kutanga twebuuza ebigenda mu parliament mu ggwanga kati ekiseera okutandika okusonsula ensonga wano ne wali sobole okubawo. By the way olunaku parliament we yabadde eggulu ab'eggulu baafunyeemu badda mu kuteesa ku Joel. By the way mbadde ayogerako ku nsonga z'eggulu kati banajja Masaka bagenda kwogera ku era ojja kulaba nga bye bateesaako bateesa ku bya Muhoozi na Museveni tebalina bye bagenda kufunamu. So sibula. Okay. Mbasaba, please let us stand with Mugenyi Ronald for the glory and development of this country and for the country of the youth apparently. Neshame ddala mbebaza nnyo ddala because we mutali tetubaawo abo tutali sometimes muyinza okuba ne tuzifalinga obutabaawo. So they gotta support each other mungeri zonna both politically, socially, economically and socially. So at the end of the day tuba twetaaga enkyukakyuka esobole okubaawo. Mbagaliza okwera obulungi ali mu kkubo yange byonna ali bya parish. By the way yali badde yeyerula bukyali ali mu kkubo lyange guno tekugenda kuggwa ku nsonga z'eru bya parish yali badde yeyerula bukyali kubanga spiritually nzija economically nzija academically nzija kyesijja kugiramu nti masasi oba kusiba naye masasi kale ensonga zonna nzija ku lubya parish. All right. Yeteekateeka
badde yeye bulanga bukyali nze kuweereza bantu banga bomuli bya Paris. Very beautiful and very nice. Do not forget to be moving with us. Mugeto Parliament, Oba Street Parliament, Mugenyi, and you have to be there part of us. Kugamutaka kufuna ebirozo by'abantu buli wamu. Omuntu wawansa inendo woza jotamanyi muganda wange. Basi ngando amakoti. Bono omutwalira Parliament ya geta ajja kuteeso ajja bawuli. Weewaawo. Era bo beewunya abali mu masuuti abali mu Parliament bye bateesa. Nze leka nkule normal ositula abantu ba mugeto bano. Abo mu Parliament n'obagoba mnoga nkati nino alasita bwenfunyira era agenda kuteesa ku nsonga za agena kutula mu kifo kya mpuuga oyo n'omuteekayo n'ofuna omukyala wakatayi n'omugaga ogenda kutula mu nsonga za Namboozi n'obateekayo Parliament eyinza okuvaayo ng'erina ebirowoozo eby'amaanyi n'ogenda n'ofuna ono mukazi wa wano afumba ekigere n'omugamba gwogenda otula mu kifo kya Anita Amongi olwaleero gw'omanye gwanga we liyinza okweyagala. So those are Ghetto Parliament etandika this weekend. Please kindly move with us, join us and support us in one way or the other. Tutambule fena both politically, economically, socially, and in all veins. Mwagre tambule nafse. Do not forget to subscribe and share our content to every people wherever you are. This is 2024. Tuli bavuka banchuka chuka. Tuli bantuba flashing the world. Biche bigenda onone wali. Muja kwawunya lwaki kati abazeyi abali myaka gyakawungezi tugenda tubasembezayo. Nate mugenzo basembezayo nabo nga balabu. So sanga omukadinga gatonyumiza Museveni. No sanga omukadinga mubagobe mpola kuba nabo balabuse. Babuka abakadde abo bagezi nnyo tobalabye. Balise balabuka abakadde nabo. Okay. Akumi ata 12. Maybe the next episode abantu balitaze maybe obakubuza ko kubira kasimu. Oba tukireke. Songa z'ebyokwerinda essimu ejja ngenda kufuna eri enzibu ennyo gye mujja owulira. Okay. Ekyakasimu tukiteekamu. Kale. Banaateekamu questions.